Okay, neyanza ge Faluku Sesanze n'omulabi waffe wa Sol TV mwasuze mutya mwina. Faluku bitundu bye Kasese byoti byakedde bubi bwakedde bulungi kujjako ngenda sokera ku ssomero lya Unique lye twakolako amawulire mabega kwawo nga bagambye bave mu ssomero kubanga tebasasula rent kubanga baali babanja miliyoni 9. Naye wetuugirira olunaku lw'eggulu abaana babadizaayo waka babagambye badde waka kubanga wabaddewo keyosi nga yamanyi nnyo. Wabaddewo ebintu by'okulwanagana wakati wa bananyini ttaka n'essomero ne deployment yabaddewo nga yamanyi nnyo. So abo abaana basuka mu 2 tibagenda kutandika kusoma kujjako abazadde maybe nga bakinjinze ku masomero ne babatwala ku masomero malala. Ebisomero baaligaddeewo. Poliisi yagambye bagenda soka kunoonyereza obuzibu buliwa ate lwaki bano tebasasula ssente zino ze baba banca miliyoni 9. Nga tuvuddeyo eyo Faluku mu Kasese municipality mulimu obutale bungi nga si kano ka Kasese Central Market akalina lights naye obutale bonna busigaddewo bubadde tebulina lights. So olunaku lw'eggulu era wabaddewo muzira kisa omu ng'ava mu Kitula Care Initiative yabawadde solar lights mu butale buno bonna kubanga abakazi abatugambye abakolera mu butale buno ntino badde bakola kuva ku ssaawa 2 z'okumakya ssaawa 12 ez'akawungezi nga balina okunyuka. So bo bagambye ntino zino solar lights zigenda bayambako kubanga abantu abadde bagula ebyokulya ebyokutwala waka kutuuka ssaawa 12 ate nga bakyali bangi mu katale. So kigenda bayambako okutambuzako ku kadde kutuuka ku ssaawa 4 nga bakyali mu katale. N'abo abava ku bizinesi zaabwe ekiro basobole kutuuka mu katale basange ebyokulya nga bikyalimu kubanga babadde bagalawo ssaawa 12. Bano ne bava eri ku mirimu gyabwe ne batuuka mu butale ne basanga ebyokulya nga tebiriiwo bano nga bagaddewo. So bagambye ntino zino solar lights zigenda kuba zibayambako kutambuza bizinesi zaabwe ku budde bw'ekiro. Zino lights zaweereddwa mu butale 2 okuli Kigoro Market na Kongokota Market. Buno bonna bulimu Kasese Municipality mu Nyamwamba Division ne Bulembya Division. So ono yabawadde solar twasobodde kwogerako naye atutegeeza bw'ati ku nsonga zino. Market has been lacking ample light, and therefore we decided to bring one as Kitula Care Initiative to come and help and increase the timing for them to trade. This is an economic world. Everything depends on business, depends on transactions, and the longer time you take in transacting, the better for people to get profits. You can see the developed countries, nearly they don't close. Other people sleep while others are coming up to work. Unfortunately, in our areas, because of darkness and lack of some other resources, people are able to go and sleep as early as 8. Nitubasima kureba mwatuletera lightage tubire twine kizibu cyo mwirima na nabasuma noreba twinaho katara konka tutina kubikamwe ibintu byitu ahabwa abasuma. Faluku oyo bamuyita Kitula Francis nga yakulira Kitula Care Initiative n'oyo mama waffe omu ku basuubuzi be twayogeddeko nabo naye tibakomye ku lights. Bano abasuubuzi batugambye ntino bagezeeko n'okubazimbira block-ups kubanga bagambye n'okubawa security. Bagambye buli lwe banyuka ku bizinesi zaabwe ababbi nabo bayingirawo ekiro ne bamenya obunyumba bwabwe bwe bayitirawo kuterekamu ebizinesi ebyamaguzi byabwe then ne babibba. So babasabye tibakoma ku lights zokka babaterewo no block-ups bwe bugenda banga butereka bizinesi zaabwe ebintu byabwe bireme kubbibwa ababbi abafudde ababbi mu Kasese Municipality ababbi ebintu by'abantu buli lunaku misana n'ekiro. So yeyo embeera eri wano mu bitundu bye Kasese Municipality. Over to you. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.